Umusaseredoti Katonda yalonda yekwasinye yekwayagala gwalonda naye atubuuza oba nga tukkiriza naye atubuuza oba nga tukkiriza ani gwe natuma agende ng'alangirira ani gwe natuma akulembere abantu bangaabo zinatumani tunotuse mukama wange nze tunatumaze gwolonze tunotuse mukama wange nze tunatumaze gwolonze zenatumani abeera omubaka wange zenatumani buuza bange zenatumani tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze uyewayo yewange wenoya uyewaumesima ukwagala omubero wange wabona chokabebamubamunyutu abasinga bebangi buli bantu abateeko alubatu maloloddala ani gwe natuma agende ng'alangirira ani gwe natuma akulembere abantu bangaabo zenatumani tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze nabamalira mukama wange nevuddemu naawe ng'onyambye newaddeyo zemalira mukama wange nkulaganya zuno ze nkwewandiwalubeerera ebyo ebizibu mukama wange nebijja sigenda kunyenya newaddeyo zemalira mukama wange nevuddemu zuno maliridde zindiwo mwoyo w'amaanyi nze gwe nkuwa era n'omukono gwange nga gugugumya genda okulembere abantu bange tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze osigiddwa gwe n'oyawulwa oli kabona wange gwe nnonze genda olangirire ekigambo kyange tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze tunotuse mukama wange nze tunotumaze gwolonze oli musaseredoti olubeerera sigenda kweddiza era kirayira genda olambike abantu bange tunotuse nabunyattamula w'obuyinza bwe fuga mu balabemo wakati
wasituka mu kwakaayakana kw'abatuukirivu nakusalanga mmambya tannasala kyenkana ng'omusulo. Tagenda kwejjusa gw'oli musaserdoti emirembe gyonna mu luse lwa mmere kisette ki. Tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuuka abalabe bange lwe balifuuka omusisiko gw'ebigere byo. Omukama alisinziira mu Siyoni n'abunyaggamula w'obuyinza bwe fuga mu balabe bo wakati. Mu kwakaayakana kw'abatuukirivu nakusaalanga mmambya tannasala kyenkana ng'omusulo.
abasse ekimu tujaguza emyaka 4 kansooka enyanirize mmwe mwenna abatindiza engendo kuva gye muvudde wonna ne mujja ewa Noah Mawagali ku ekereziya yaffe n'enkulu y'essaza lya Kinda-Mityana. Mwebale kutuuka Kinda-Mityana bassebo ne bannyabo. Of course olwali lunaku lwa ssanyu nnyo mu ssaza lyaffe ery'e Kinda-Mityana nga tugenda okufuna abagole nga bajja batwanjulira ng'ekiseera kituuse. Mu makkati gaffe tulina mukadde waffe era omusumba waffe Bishop Joseph Anthony Ziwa. Ssebo mukadde waffe tukwaniriza. Era ye mutambizi omukulu w'olwaleero. Ssebo Bishop tusaba otukulembera ekitambiro kya mmisa. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Twetowase mu maaso g'Omukama, twenenye ensobi zaffe, tumusabe atusaasire. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu, Katonda omuyinza buli kantu atukwatire ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
bonna bano boolonze babe abaweereza abagabiro by'amagero byo bawe obulimu bwe bakkiriza bagutuuse nga beesigwa. Tukusaba nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe awangala n'alaga naawe n'omwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe. Abaseekimu tujaguza emyakaana essomo erisooka erisoma mu kitabo ky'ebikula by'abatume omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Mu budde obwo omuwendo gw'abayigirizwa bwe gwagenda gweyongera, Abagereeki ne basooka okwemulugunyiza Abayudaaya kubanga tebassanga mwoyo ku bannamwandu baabwe ogwa bulijjo. Awo 12 ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abayigirizwa ne bagamba nti si kituufu ffe okulekayo okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tudda mu kugaba emmere. Kale nno abooluganda, mulabe mu mmwe abasajja 7 be musiima abajjudde mwoyo mutuukirivu nga bagezi ne mu kukkiriza, be tuba tukwasa omulimu ogwo, be tujja kwemalira ku kwegayirira ne ku kuyigiriza. Abantu bonna ne basiima ekigambo ekyo. Siteefano omusajja ajjudde okukkiriza ne mwoyo mutuukirivu, ko ne Filipo ne Purokolo ne Nikano ne Timone ne Paramina ne Nikolawo ow'e Antiokiya eyali asomye Ekiyudaaya, ne babaleeta mu maaso g'abatume ne babassaako emikono nga beegayirira. Ekigambo ky'Omukama ne kyeyongera okubuna, n'omuwendo gw'abayigirizwa ne gweyongera nnyo mu Yerusaalemu, era n'abasootolooti bangi ne bakkiriza. Eyo Mukama yamyogera.
Ssekimu essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa eyokubiri Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo. Nkukuutirira ddala mu maaso ga Katonda n'aga Yesu aliramula abalamu n'abafu ku lunaku olw'okulabika kwe n'olw'obwakabaka bwe, langirira ekigambo, kinyiikirire, weekisanyusiza ne wekitasanyusiza, nnyonnyola, komako, gumya, wabula ng'oyigiriza n'obugumiikiriza bwonna. Kubanga akadde kalijja abantu nga tebakyagumiikiriza njigiriza nnamu, wabula olw'ebyo bo bye baagala balyetumira abayigiriza aboogera ebisanyusa amatu gaabwe, ne balekeraawo okuwulira amazima ne badda ku nfumo. Ebyo Omukama yabyogera. Mukama waffe Yesu Kristo, omusaaseredoti omukulu, ayise baganda baffe bano abeevuddemu olwaleero, atuleetedde amawulire agasanyusa. Katusituke tumwanirize ate tugawulirize bulungi. Mukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luuka. Omutwe ogw'ekkumi okuva ku lunyiriro lw'e17 okutuuka ku lw2. Mu budde buli abayigirizwa 72 ne bakomawo nga basanyufu ne bagamba nti, ssebo, n'amasitaani gennyini gaatuuliranga mu linnya lyo. Ye n'abagamba nti, nalaba sitaani ng'awanuka mu ggulu ng'enjota. Mulabye, nabawa obuyinza obw'okulinnyirira emisota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe.